Okay, nkubuza kugwe nawo. Tumukola ita. Ati bifaananyi nabyo mbyagala. Nkubuza kugwe n'omulayo mulungi ali mu kutulaba amanya gange ba Peter Brian wako ngera tuli ku mukolo gw'omukyala mwana muwala amanyikirwa nga Zulaika muwala wa minisita wa Kampala Aminsa Kabanda naye we tutukidde nga n'omukyala omuyimbi amanyikirwa nga Stesha Mayanja yafulumiza kaboka muwala era yayimbye omukolo guno ng'omuyimbi yekka ne keke yasaze ng'ate ntegedde na konteno Stesha mu maka gange oli mwana muwala wa Hajati Aminsa Kabanda mukwatagana mutya mama wange mukulu wa mama wange okay like mama waliwo nga basatu Hajati yasoka ndawo nga basatu mama we bale kuomera mukolo nakedde wano tuliko omukolo netukola buli kimu ndeka abakonga baliya ate nga omanyi sinafika tuli mu kuyiriba soka nfutuka nenga nina okudda ekintu tukigali amina kyenjagala okumanya Stesha Mayanja omwana ono muwala omusibirira bubakaki era biki byose bagamba mu bufumbo kwanga gw'obufumbo obumanyi obulozezaako obutegeera bulungi nnyo obufumbo sisanyu yawo nti yalubeerera mubeeramu ebi basically omugumye era omugambe nti obufumbo buli bwe butinemu kakati muto wange Zulaika kyensobola okugamba ekintu kimu okusookera ddala nsaba wekwase Allah mu nsonga zo zonna tokola kintu kirala kyonna nga webuuza ku Allah ensonga bwe tukuyitirirako saa 9 obw'ekiro ng'osaba ng'olajanira Mungu ng'omusaba saba Allah w'ekitiibwa ondage obulungi obuli mu kintu kino nkingiriza obubi obukirimu onsayirebo kyekisinga obulungi kubanga nga yasinga okumanya mpozi n'ekirala ekisinga obukulu omwami okumufuula mukwano gwo mubeere ba mukwano nnyo mubeere ow'omukwano n'otegeera munno ne bwakunyiiza osoka n'onyiga n'otuma enuma n'ogamba naye he's my friend oba she's my friend nawe onyiga mu nfumo Stesha definitely why not like very much kubanga munyiiza omanyi omuntu gwe bataakuzaala naye olabye omukulu tosobola kumanya mpisa z'ebikyo like tosobola zimanyirira just from n'ogamba nti kati mbitegedde olaba obeera na muntu gwe gwobadde naye ebbanga naye era n'ogamba nti like kale family member musharinga plan and all the stuff naye naakola ekintu ekiri weird so ne mu bufumo bwe kibega being nti omuntu ono batamumanyi tewakola naye temusharinga bintu bisinga of course aba n'obuze n'obuntu oba omwagala kikulu Zulaika awuliriza oba oyagala okugamba kikulu nnyo ekyokubiri kumufuula mukwano gwo you understand embeera ebeera eriwo nomugamba he's my friend it is okay n'omusonyiwa kano kaama Linako baba bulira omwana wabube omunaku okutuwa kunkumula buli mwaka kano kaama muto wange tosibanga obusungu n'ozibya olunaku ng'onyigidde omwami wo kubanga woba omwagala tomutanga buli wonyiga n'omuta n'omuleka n'atayaya tomanyi gy'abalazeeyo abaana bali mu kkuba amaaso bateze bati balinga nso mbamanyi n'olwensonga eyo fine nyiiga naye olaba agenda obulire bw'atinga omukazi wamugamba hani ayoke munnange nakuliza naye am sorry bwakomayo waka mwetegekere kola okole bu special dinner okole bu special things osiba obusungu omwana Stesha Mayanja n'akasembayo tebakuba musajja mugongo omusajja tasula njala kyokka naye senga Stesha Mayanja omusajja tasula njala assalamu alaikum warahmatullahi nga tonakumaliriza senga Stesha Mayanja bwe twali tuve Dubai nzika lwenyi nali okusayinga kuna kino kyaffe si bya mukolo twalaba batusuubiza bingi ebipya era ebimu ku vidiyo zitasoza bitambula bitya alhamdulillah ebintu birungi nnyo kyobamanya everything's nice naye like twagambe kyokka twakaleta ebyuma akazanyo kaffe kano kawedde but tugenda kusumula ekipya nnyo ekipya kasiba pya n'abakadde bonna kintabuli vidiyo wandaludde muganda wange wandaludde luno lwagamba nti simanyi wampeamu akapera okayimbe ne ku mukolo kawandaludde owulidde mukala gwe wandaludde osinzira basigadde ngamba bannaye wakotoyimba tuleke semwana gwe wandaludde lakuyo nakinudde onsanyusa kumpa budde abalinga gwe n'abaludde Stesha Mayanja abuliridde omwana muwala amanyikirwa nga Zulaika namugamba obufumbo bukwate bulungi nnyo musajja mukwate bulungi nnyo ng'era senga Stesha Mayanja bwatugambye olunaku olwalyo mbe bulungi tugenda batukubireko wali